Congratulations, Honorable Robina Nabbanja. Omuntu yenna ng'okkiriza Mukama Katonda. Katonda akola ebyamagero. Katonda addira be munyooma. Be mulowooza nti b'amaanyi. Abaana b'abagagga. Katonda alekawo omwana w'omugagga n'agenda n'omwavu Nabbanja. Gwali obuziza akalaba Bajjo events following ya byona jenina mbadde namwe kwa Bani TV ngenda kubanga namwe ku Bukedde TV ngenda kubanga namwe ku TV zonna ngamba somesa kubanga eggwanga lyasiimye ne ligamba Bajjo bale kusomesa mazima webale butaba na Saidi Museveni wakola ekikyamu omugambako Bobi Wine wakola ekikyamu omugambako ne kati leero zize kutendereza Katonda abantu abasinga munyomyo na Lebo Nabbanja mumulabanga atasobola naye I predict on behalf of ordinary Ugandans, bana Uganda abawansi mu abafunyemu kuba omukazi yakwata essimu omukazi alina konga ffe omukazi atufaanana omukazi teyeraga tagenda kuba mu BSc tagenda kuba simanyi diplomati gwe muna Uganda singa tubane Nabbanja ga 10 tujja kuba tumaze Museveni mwebaza appointments nya nkobaza okulonda omukazi Nabbanja afaanana babajjo nkobaza okulonda omusajja bayita yokeke kiriyo banakwata essimu abeerawo simu yaye talina mutima mubi Museveni simanyi mwoyo mutukuvu yakulinnye nolonda abantu b'abantu Lumumba mukozi era nkwebaza nali ku TV nenga doti tumuyeti kadaga muwekiti ekifo n'okimuwa bangambye Museveni olabanya programu zange atulaba amagezi genkuwa kubanze njogera ekintu ekituufu era bwe muna Uganda anyoma Nabbanja agenda kubalaga nti asinga bana abasoma bano bamanya ekintu kimu butakwata simu to undermine people kunyoma banaku ne batabanya nti abanaku be bananyini nsi era President Museveni wadde Nabbanja obuyinza nkyakunanya kintu kimu tolina endowooza y'ekisiru gye wayogedde bogenda kuba baana babagagga mirimu Museveni wano mwalina ssente mmeka nga tonajja mu mukulembeze Museveni mugagga ki yali akuzaala wali mwana waani mulekese gifula nti yabagagga gye mubadde mwagala kitwadde election esimu gifula y'abantu nga Nabbanja nkwabaza Museveni okuwa CDF Muhoozi abalaga ekifaananyi nti is humble disciplined officer yasoma nnyo mugezi bamuwadde ekifo ekirungi ekimuza mu bantu era bwe bannayuganda balaba Bajjo abalowooza nti CDF Muhoozi bamudemotinze Museveni akola bw'ati omuyeekera akola bw'ati omuyeekera omuntu gwayagala nnyo gwajigiriza gwatayagala gwasuusuuta kati Museveni alina talenti gyalaba mwana oyo bwe kataligiri eribiika zina bagamba ndi nabbi wame bannayuganda Muhoozi Amama Mbabazi Mugisha Muntu Katumba Wamala wajja kubaako afuga ku ggwanga Uganda nkiddamu CDF Muhoozi abadde CDF Muhoozi Jeno Katumba Wamala Mugisha Muntu Honorable Amama Mbabazi kujja kubaako afuga eggwanga because they got all the qualities of being a good leader naye gwe muna Uganda abadde akusomo obyo office abadde atulugunya abantu walungu bakulinga takwata masimu obera mu office nolaba esimu z'abadde kunosinyiga nno Katonda akusasula bali b'amaanyi ng'ensi batya ate bannayuganda abantu abamubatira bwereere buli bwegendereza nnyo buli muntu abadde minisita buli muntu abadde honorable bw'ava ku honorable bw'avaako baavuwala bagwa eddalu babonaabona because baba mu bulamu bwe bali batasuubira era Nabbanja ekifo ky'ofunye Katonda akikuwadde kulaga nti ye yeetaaganga mmwe Nabbanja abanyoomebwa kubanga mu bantu bonna gosinza okukola headline gosinza okukola amawulire kubanga kiraga ntosaanidde naye nga te Katonda gwe gwalonzeemu era nkubiza bannayuganda mwenna nti bw'obanga oli mu ofiisi yonna bw'obanga oli mu kifo kyonna tonyoomanga muntu togereganga muntu Katonda ye tasosola maaso ga Katonda Nabbanja ye prime minister omutuufu naleka bana abamu ab'ebitogi naleka bana abamu ab'enzungu naleka bana abamu bemusuubira bamwana waani
era Museveni ndozo notero okufa kuba kati Katonda otandise okutambulira mu footsteps za Katonda zayagala okunyoma abantu kibi buli muntu anyoma Nabbanja and I predict I bet Nabbanja is going to be the best prime minister of Uganda agenda kusavinga abantu abaliroko tagenda kwenyinyala abantu agenda kusavinga abantu abafaanana nga yabanyomebwa wabula Nabbanja akuone nga togenda malogo aba office berogeramu wesike Katonda kwata sapuli kubanga bade manyi ga Katonda okulondayo mu banji kakati kali imagine kada Nabbanja mukama wa Kadaga bana Uganda tuyamba Nabbanja atukirize ebintu ebya inokola kuba mu manyi teyeraga ate semba gamba amazima nzemba mulira Nabbanja iziroko yebajjo yebuchaman yegwe nokutuka watu semanyi ga chofaze bajusifa ku bantu chofaze nyamba abanaku chofala mpita mu wino kubigereka tukubenduru chofala baboda boda nze mmwe bana befula muzi esi tabeka chibatukoledde Honorable Nabbanja Kongis sijakola video mpa congratulate Honorable Nabbanja CDF Muthozi Anthony General Keke Kasula Lumumba mukama yebale kuba at least you are human. They serve Ugandans. Now don't take those positions for granted. Munje mulwangiso muri bwenguzi amasomera amabi amalwalira amabi engudembi mujje mu birwanyise muyambe ku bana Uganda okulabanga batukiriza bigenderwa byabwe Kadaga oyize muki oyize bali bamanyi ngense batya temukwata masimu gabanaku mwabana bagobye muyize muki kati waliwo no yenkanyefu ne Museveni watyo bodenyo Eritu Muyine presidential advisor twatere muntu afuna obojere bali bamanyi ngense batya